Yeremiya essula ya 32 olunyiriri olwa 27. Mukama agamba nti ye Katonda wa bonna abalina omubiri. Waliwo ekiyinza okumulema? Asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino. Mukama asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino. Gwe balwanyisa eddogola, gwe balwanyisa mayembe, gwe balwanyisa ennindi gankubulire. Mukama asobola okuyamba muwo omutima gw'olero. Tokoma tobifa kuba Mukama asobola mu kifo kino. Okuva essula ya 14 olunyiriro lwe 13. Bayibuli etugamba nti Musa agamba abaana ba Isirayiri nti Abamisiri be mulabako leero yadde basituse era babagoberera, temuliddayo kubalaba nate. Mukama asobola, Mukama asobola mu mbeera yo. Mukama ayinza ebintu byonna. Asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo ebyo byonna ebitasoboka eri abaana b'abantu. Ebyo Mukama byagenda okukola. Sirimu agenda kuwona, kansa agenda kuwona, emmandwa zigenda kudduka, kubanga tulina Katonda omulamu. Oyo akola eby'amaanyi. Mu kifo kino asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino. Asobola okutuyamba, asobola okutwala, asobola okutusomesa mu kifo kino. Mukama asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino. Manyiyo omukyalo oli eyali ow'ekikulukuto, Bayibuli engamba yamala emyaka 12 bweddu. Mukama asobola, yakkiriza nti Mukama asobola, n'agamba kaŋŋende nkome mu kyambalo kye. Yesu waffe n'amuwonya ekikulukutwe kyali kimaze akaseera. Yesu oyo asobola okuyamba. Simanyi kikusumbuwa, simanyi kikutewaanya, simanyi ky'omutamu, naye kkiriza Mukama kubanga asobola era asobola. Yesu Mukama asobola mu kifo kino. Gwe manya asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino. Asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino. Asobola era asobola, Mukama asobola mu kifo kino.